njagala okwebaza Katonda olw'omukisa gwansobozesezza okumpa okubeera awamu nammwe mu Bugama. Mukama yeebale abakuumye bannange, yeebale kubalabirira, yeebale kubalwanira ntalo zammwe, ate yeebale olw'ottuwa sabbiiti eno ennungi bw'eti. Mbadde ne challenges nga 2. Esooka mbadde mu buweereza ku ssomero lyaffe erya Gayaza Adventist Secondary School, nga mbadde mu buweereza ku leadinga Thanksgiving service ey'abaana baffe abaasomye obulungi ennyo bonna ne bayita. N'olwekyo bwe nvudde eyo mbadde nina okukubirira nziruke mangu okutuuka awaka. Naye Mukama yeebale, babatumidde nnyo kubanga lo bendabye ne mbagamba munte ngenda mu Bugama, ngenda mu North America. Bonna nga balowooza ngenda kulinnya naye baabano tutuuse. Omusumba n'omukyala Kirya babatumidde nnyo, baali wamu nammwe sabbiiti ewedde era mwali mubasabye babeerewo ne sabbiiti eno, babadde baakubeerawo, naye tubadde n'ebizibu mu wiiki eno mu kkanisa yaffe mu Uganda, naddala wano ku lusozi e Kireka. Ku lunaku olwa Thursday twali mu kuziika omusumba Mwesigye, gwe mumanyi abamu. Omusumba Mwesigye Mukama amwangazizza emyaka 19 kuba yazaalibwa in 2016. Kale Abaadiventi abasinga twali mu lunaku olwo twali mu kuziika nga twewuunya Katonda bw'ali ow'enjawulo, ti afudde ali sharp nga memory ye nga tawunze. Naye ng'omusumba Mwesigye naye amaze okuwummula, tetwafuna ekizibu ekirala. Rachel Nanfuka, abamu gwe mumanyi gwe tuyimba naye mu Kidayo, yafiirwa mutabani we, omwami omukulu ddala. Yafuna akabenje n'afa, naye yaziikibwa ku Thursday. Kale tubadde n'olumbe wano ku lusozi e Kireka. Mu kiseera kye kimu Rachel Nanfuka we yafiirwa mutabani we, ate omwami Stone Mpiima n'afiirwa omukyala, era olwaleero lwe baleese omulambo, era kati nga olumbe luli ongoing. Banneighbours bange wano kati musumba n'omukyala babadde ku lumbe ne batasobola kubeera wamu nammwe, babatumidde nnyo, naye nga ebyo bye biri ku lusozi lwaffe, okufiirwa okw'ekika ekyo. Naye njagala okwebaza Katonda kubanga atukuumye ffe nga tukyali balamu, ate n'atuwa n'omukisa okusobola okujja okumusinza nga bw'asinzibwa mu ggulu. Njagala obbasaba kaakati nga tugenda okutunuulira ekyawandiikibwa ekiriko omutwe nti A Day with God, olunaku nga tuli ne Katonda. Katwewombeeke olw'okusaba. Aye Mukama Katonda ajjudde ekisa n'okwagala, weebale nnyo tuwa omukisa okubeera abaana bo, nga tuli baana bo mu butonzi, by creation we are your children, ate tuli baana bo mu kukkiriza by salvation. Weebale nnyo Mukama otuwa omukisa okuyitibwa abaana bo, ng'ate ekyo ddala kye tuli. N'olwekyo tuzze nga tukomawo ewa taata waffe, era nga tuzze okusinza nga bw'osinzibwa mu ggulu. Beera wamu naffe, Omwoyo Omutukuvu ayogere okubeera wamu naffe, abadde naffe okuva okusinza kwe watandise, ayogere naffe, akwate ku mitima gyaffe, tuve wano nga tuddizibbwa buggya era nga tweyongedde okukusemberera. Okusaba kwaffe okuyita mu linnya eddungi ly'Omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. A Day with God. Olunaku nga ndi wamu ne Katonda wange. Njagala tutunuulireko mu lubereberye, Book of Genesis, lubereberye essuula ey'18. Njagala tutunuulize
okuva ku lunyiriri olusooka Genesis chapter 18 lubereberye essula 18 njagala tutunuulire olunyiriri okuva ku lunyiriri olusooka tusome tulabe kiki ekigenda mu maaso lubereberye essula 18 Genesis chapter 18 reading from verse 1 agamba nti Mukama n'amulabikira Ibulayimu mu ttuntu bwe yali ng'atudde mu mulyango gw'eweema ye awaali emivule gy'e Mamule. N'ayimusa amaaso ge n'alengera abasajja basatu nga bayimiridde. N'adduka mbiro okubasisinkana ne yeeyala ku ttaka. N'ayogera nti, Bakama bange, bwe mulaba nga nsaanidde mbeegayiridde mukyameeko mu maka gange temumpitako. Kale baleete amazzi munaabe ebigere muwummulireko mu kisiikirize ky'omuti. Nange nga bwe ndeeta akamere mulyeko muddemu amaanyi kubanga mutuuse mu nnyumba y'omuddu wammwe. Ne boogera nti kola bw'otyo nga bw'oyogedde. Ekyensanyusa kye kino. N'ayogera olunya lwokusatu. N'ayogera nti Bakama bange bwe mulaba nga nsaanidde mbeegayiridde mukyameeko mu maka gange temumpitako. A day with God. Olunaku ng'oli wamu ne Katonda. Ibulayimu musajja mukulu mu myaka, musajja mukulu gw'otunuulira nti he is not only elderly naye musajja ali dignified, omusajja ow'ekitiibwa, omusajja akoze ebintu eby'amaanyi amanyiddwa. Kizibu nnyo okusanga omusajja omukulu ng'ate musajja wa kitiibwa, ng'ate musajja mugagga ng'akola ebintu Ibulayimu kye byakola. Nti bwe yayimusa amaaso ge olunya olwokubiri n'alengera abasajja basatu nga bayimiridde, n'adduka mbiro okubasisinkana ne yeeyala ku ttaka. Ebintu ebyo byonna w'obitunuulira ku musajja omukulu, an elderly gentleman, n'obitunuulira ku musajja ow'ekitiibwa, a man that is highly dignified, n'obitunuulira ku musajja omugagga, kizibu nnyo okutunuulira nga omuntu omukulu atuuka ku ekyo ayinza okusooka okudduka okusisinkana abantu b'atamanyi abatali mikwano gye, who are total strangers. Ate bw'abasisinkana n'akola ekirala ekitaliiyo ng'abavubuka mu Uganda bye bagamba, mbu ne yeeyala ku ttaka. Ekigambo kino kye yakola kye kiva mu kigambo mu Luzungu kye bayita hospitality. Mu Lwebbulaniya bakiyita philoxenia. Ekigambo kigamba nti kitegeeza love for strangers, omukwano okwagala eri abantu abo abatamanyiddwa. Love for strangers, to make others feel welcomed, to make them feel valued. Kitegeeza nti you are going to welcome strangers, oyanirize abo abantu abatali nti obamanyiiko ba mikwano gyo ba baaluganda. Ate kitegeeza to serve them. Ku lwaki okola ebyo? You want them to feel valued, nti ba mugaso, ba muwendo. You want them to feel treasured. And so hospitality means looking for an opportunity where you are going to welcome strangers. And when you do, you treasure them and you value them and you show them that they are very, very important. Ekyo Ibulayimu kye yakola. Ibulayimu okubeera nti yadduka, okubeera nti yeeyala ku ttaka, kintu kikulu nnyo. Naye wuliriza bw'ayogera. Olunya olwokusatu n'ayogera nti Bakama bange. Baba batya bakama be? Bw'oba otunula ng'osoma ebyawandiikibwa, olaba nti abantu bano abajja tebaali bantu nga bakulu mu myaka. Endabika yaabwe baali bavubuka nga bato nga si bantu bakulu. Naye ndaba ekitiibwa ky'abawa n'aga nti Bakama bange, bwe mulaba nga nsaanidde mbeegayiridde mukyameeko mu maka gange temumpitako. Teyakoma ku ekyo kyokka,
yali very reverential, yali yeeyita nti ye muddu, kyekyo kyolaba ye ng'atunula nti ye muddu. Naye waliwo ekintu ekyotunuulira wano nti bwe yavunnama ne yeeyala ku ttaka kyali kiraga deep humility. Naye ekyewuunyisa kye kino nti Ibulayimu abayita bakyameko mu maka ge bwe balaba nga ddala asaanidde. Yajagala okuwuliza kikino kyekoma ku ekyo agenda mu maaso n'ateesa n'agamba nti ku lunnyo lwokuna kababaleetere amazzi munaabe ebigere muwummulireko mu kisiikirize ky'omuti, nange bwe ndeeta akamere mulyeko muddemu amaanyi kubanga mutuuse mu nnyumba y'omuddu wammwe. Ne boogera nti kola bw'otyo nga bw'oyogedde. Ibulayimu teyakoma ku ekyo. Bw'ogenda n'otunuulira olunnyo lw'omukaaga ti Ibulayimu n'ayanguwa n'ayingira mu weema eri Saala n'ayogera nti teekateeka mangu ebigera 3 eby'obutta obugoye ofumbe emmere. Olw'omusanvu Ibulayimu n'adduka mbiro n'agenda mu kiraalo n'alondamu ennyana eŋŋoovu ennungi n'agiwa omuddu we agitte agifumbe mangu. Ibulayimu n'addira omuzigo olw'omunaana n'amata n'ennyana gy'afumbye n'abiteeka mu maaso gaabwe n'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti ne balya. Ekinsanyusa kiikino nti Ibulayimu omusajja ow'ekitiibwa, omusajja omukulu, omusajja omugagga ali mu kudduka emisinde tayise buyisi baddu n'agenda mu kiraalo ye yennyini n'alonda ne yeerondera ennyana ento, ennyama ekyali ento n'agireeta. Owa Amplified Bible Version agamba nti bwe yagireeta yagamba omuvubuka agitte. Bwe yamala okugitta ti ye yennyini Ibulayimu yafuuka kyefu n'ayingira mu ffumbiro n'agifumba n'ategeka n'aleeta amata n'aleeta ebyo byonna n'amaliriza ng'abasambize. Yali asobola okuyita omuddu kubanga yalina bangi nnyo, yali asobola okubayita bonna bajje atuule n'abagenyi be balye. Naye laba Ibulayimu kye yakola. Ibulayimu yayimirira wabbali to stand up, n'ayimirira balye nga ali awo alinda bulinzi kye beetaaga akibongere. Ekintu Ibulayimu kye yakola kyali kyewuunyisa nnyo 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 kubanga Ibulayimu was seeking to bless the total strangers who were there. He was not showing off. Yali teyeeraga, yali amanyi bw'ali, yali amanyi obugagga bwe, yali amanyi ensi bw'emutunuulira, naye n'akkakkana asobole okuwa omukisa eri abo bajja mu nnyumba ye nga he's blessing them by serving them. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Lwaki? Ibulayimu teyamanya nti lwe lunaku lwe lyagenda okuba ng'ali wamu ne Katonda. Katonda yali yamulabikira dda. Abasomi ba Bayibuli mwenna mumanyi ti yali yamulabikira dda okumuyita okumuggya mu nsi gye yamuggyamu amuleete mu nsi eno, yali nga yamulabikira dda. Katonda yali yayogera naye okumutegeeza ebyokukola. Okuyita mu Misiri entalo nnyingi Ibulayimu yali alwanye nga Katonda ali wamu naye. Naye luno lwe lunaku lwe tulaba nga Katonda yennyini yali asituse n'assuka ne bamalayika n'ajja mu kifaananyi ekya malayika naye ng'azze ng'omuntu. Ibulayimu teyakimanya. Emirundi mingi Katonda, God wants to dine with us and he wants to stay with us. Ayagala ajje akyale mu maka gaffe. Naye emirundi mingi bw'akyala anaatusanga nga Ibulayimu, anaatusanga nga tulina omutima ogwaniriza abagenyi be tutamanyina kumanya. Mu kwaniriza abagenyi omwo Bayibuli bw'egamba nti oluusi twaniriza ne bamalayika. Ibulayimu teyamanya nti mubayaniriza mu banene nnyo. Kati emirundi mingi tubadde mu zi graduations nga pulezidenti wa Uganda agenda kukyala. Naye ka mbategeeze pulezidenti wa Uganda bw'aba agenda kukyala obunkenke bwe tubaako bw'amaanyi. Baganda bange abakonjo bakozesa ekigambo omukonjo ng'ayogera mu Luganda tayinza kugamba nti obunkenke, agamba obungenge.
obungenge ng'abakonjo boogera bwe tubaako nga pulezidenti agenda kukyala bw'amaanyi kubanga bajja ne babateeka ku pressure buli luggi ne baluggala ne bakebera buli kimu ng'agenda kukyala era bw'atuuka mubeera ku buzibu bw'amaanyi naye ng'oyo muntu buntu asse empewo gye tussa ng'ate naye akaddiwa nga bwe tumulaba n'okufa atuuka n'afa naye lowooza Ibulayimu akola bino byonna nga tamanyi nti agenda kwaniriza bamalayika ate agenda kwaniriza Katonda yennyini ekintu ekyo kikulu nnyo because if you take time n'oba nga olina an attitude mu birowoozo byo ebyokubeera nti oyagala okwaniriza abagenyi tomanya oyinza okufuna omukisa ng'olunaku olwo lwe lunaku lw'ogenda okwaniriza Mukama lw'agenda okubeera wamu naawe ekyo kye kimu ku bintu ebikulu singa otunuulira mu Luka essuula ey'ekkumi Luka essuula ey'ekkumi olunyiriri okuva ku lwa 38 Luka essuula ey'ekkumi Luke chapter 10 Luka essuula ey'ekkumi njagala tutunuulire ku lunyiriri olwa 38 mulabe kiki kye lugamba Luke chapter 10 reading from verse 38 tulabe kiki Luka kyagamba agamba bw'ati and I want you to follow with me quite clearly Luke chapter 10 verse 38 agamba bw'ati nti awo bwe baali bagenda n'ayingira mu kyalo omukazi erinnya lye Maliza n'amusembeza mu nnyumba ye olwa 39 naye yalina muganda we ayitibwa Maliyamu eyatuulanga awali ebigere bya Mukama waffe n'awulirizanga ekigambo kye olwana naye Maliza yabanga n'emitawaana mingi egy'okuweereza awo najja waali n'amugamba nti Mukama wange tofaayo nga muganda wange andese okuweereza nzekka kale mugamba nnyambe naye olwana muti naye Mukama waffe n'addamu n'amugamba nti Maliza weeraliikirira olina emitawaana egy'ebigambo bingi olwanamu 2 naye ekyetaagizibwa kiri kimu kubanga Maliyamu alonzeewo omugabo ogwo omulungi ogutali muggyibwako bambi otunuulira omukyalo ono Maliza ne Maliyamu basisters bombi bafunye omukisa okubeera nti luno lwe lunaku lwezimu ku nnaku ne luno olunaku Yesu azze okubakyalira bali wamu ne Yesu era mukazi wattu bw'alaba nti Yesu azze nga omuntu yenna omutegeevu n'asalawo okubaako ky'ategeka yakolera ddala Ibulayimu kye yakola naye naba kati ali mu kutegeka naye munne Maliyamu atudde ku bigere ali mu mboozi ali mu kuwuliriza Yesu by'ayogera mukazi wattu kwe kujja n'agamba ni Yesu munnange nnyambaako gamba ku Maliyamu ajje nnyambeko ku mirimu tutere tujambuye naye laba Yesu kye yamuddamu nti Maliza weeraliikirira era olina emitawaana egy'ebigambo bingi mu nsi muno bannange abampuliriza n'abandaba tulina emitawaana mingi okuva Trump lwe yafuuka pulezidenti emitawaana gyeyongedde mu space gyendimu eya mental health abantu beeyongedde okuba n'ebizibu ebingi ennyo abazadde beeyongedde okufuna obuzibu obuli financial abantu bagobeddwa ku mirimu nali njogera ne mukwano gwange akola mu IDI n'antegeeza nti departments zonna mu kitongole ekyo ezibadde funded by USAID zonna kumpi zigaddwawo okuggyako department ya research and development abantu ate nga kihappeninze mu kiseera kitono nnyo ekitawezezza na mwezi mulamba abantu usually baba nti bategekebwa we wanaabaawo embeera ebakyukira ne baba nga bafunye mental preparation either tugenda kuba laying off
oba mugenda ku retiringa olaba abantu batuuka ku retirement nga tebali ready ng'ate bazze bakimanyi ti emyaka giggwayo. Naye you can imagine omuntu abadde alina omulimu in January ng'amanyi nti ali set okutuuka nga bamugaa nti tekyali funding era omulimu tekuliiwo. Emitawaana mingi, abantu bafunye obuzibu bungi nnyo, abalina abalwadde emitawaana mingi, abalina amabanja emitawaana mingi, nga ffenna abasinga tulinga mmaliza ono. Ng'ekiseera Yesu kyawaddeyo okukyala ajje abeere wamu naffe, unfortunately ate kye kiseera kye tuli mu kutawaana n'emitawaana egy'ensi. A day with God that should be spent to have quality time with God instead is spent trying to handle and hustle. Abavubuka bakozesa nnyo ekigambo nti tuli mu mbeera ya kuhustlinga, we are hustling. Yesu n'atunula n'agamba nti gwe mpuliriza era ndaba. What is your hustle today? Kiki ekikutawaanya nga mmaliza? Nti ekikutawaanya nti Yesu ng'asazeewo okujja to be with you, to dine with you, abeere ng'olunaku alukuwadde, I'm spending this quality time with you. Ate unfortunately ogenda kubeera ng'oli mu kutawaana ku bino na biri nga tomuwadde budde, nga simuwadde budde. Can you imagine? Nti Katonda, with all the cares of the universe, with all the people in the universe, abantu bonna ng'alabirira ne obunyonyi n'ensolo ez'omu nsiko, ayambaza n'amalanga, n'asalawo okuwa olunaku ajje abeere naawe, ajje abeere nange. Unfortunately, nti Katonda alese the rest of the universe to run, ng'agirese mu mikono mituufu erwaninga, oba agirwaninga by remote control. Naye this particular time azze okujja mu makaago n'agange, ne tubeera nti tuli mu mukka mu ffumbiro, tuli mu kufumba butogo, tuli mu kukola mirimu, kunoonya muzigo, kunoonya biki, ti Katonda ne kibeera nga kimumalamu amaanyi. Kyova olaba gyagamba nti olwanamu ebbiri nti ekyetaagibwa kiri kimu, kubanga Maliyamu alonzeewo omugabo ogwo omulungi ogutali mugibwako. Ffenna kye tusaasiza, kye tusaba kye kino nti Yesu ng'azze okubeera nga spending a quality time with me and with you, ng'awaddeyo olunaku akubeera naawe, tubeere nga tutwala ekyokulabirako ekya Maliyamu, titutwale ekyokulabirako ekyo. Kinsanyusa ku Ibulayimu nti ye yali tamanyi, naye bw'amala okutegeka bye yategeka yajja mangu n'ayimirira in the presence of these strangers, n'abeera in their presence. Kakati njagala okubazaayo a day with God in the life of Abraham. Olunaku luno lwagenda lutya? Baalya bannange, ekyewunyisa nti baalya. Kakati tulina ebizibu bye tulina mu diets zaffe bwe tuba tulya. Nana abamu ku ffe naddala Abadiventi mukimanyi, some of you are very good at diets, era ekyo kirungi sikirinaako buzibu. Nalina mukwano gwange ng'aga nti Katonda naye ayagala ku kanyama. Eyogeranga nti Katonda ate ayagala ne ku kanyama, nti okulaba nti akaagala. Kayini bwe yaleeta emboga ne wujju ne biki teyabisiima. Ne Yesu ne bwe yali kuno era mulaba nga aleeta byennyanja, tomuwulirako nti yabaleetedde ebijanjaalo, ye bw'atyo bwe yatiizinganga. Naye Katonda njagala tuddeyo mu lubereberye essuula ey'okumin'omunaana nti Ibulayimu olunya olw'omunaana n'addira omuzigo n'amata n'ennyama gy'afumbye n'abiteeka mu maaso gaabwe, n'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti ne balya. Can you imagine God taking time off not only to visit you and I, nti azze okutukyalira, naye Katonda n'akkiriza okutuula ku mmeeza yo n'eyange, okuliira wamu nange, okuliira wamu naawe, nga kya muwendo nnyo okuba nti twaniriza, ne ku luno twaniriza Mukama ne balya wamu naye. Ekinsanyusa kikino nti when you take time to welcome God, nga wadde totegedde naye n'omuleeta n'omusembeza, takuleka kyekimu. Olunya olw'omwenda mu lubereberye 18 olw'omwenda nti ne bamubuuza nti ali ludda wa Saala mukazi wo? N'addamu nti ali mu weema. Omu ku bo n'amugamba nti omwaka ogujja mu kiseera nga kino ŋŋenda kukomawo
era Saala mukazi wo aliba azadde omwana ow'obulenzi. Mbu Saala yali munda mu weema n'awulira. Olw'ekkumin'olumu Ibulayimu ne Saala baali bakaddiye nnyo, so nga Saala abeeranga empisa ey'abakazi bweba. Olw'ekkumin'ebbiri Saala n'aseka munda ye ng'ayogera nti nze akaddiye bwe nti era ne baze naye ng'akaddiye nkyasobola okufuna essanyu eryo ery'obufumbo. 13 Mukama n'agamba Ibulayimu nti lwaki Saala asese n'agamba nti mazima ndizaala omwana nga nkaddiye? Waliwo ekirema Mukama, nga bwe ŋŋambye ndikomawo mu kiseera nga kino omwaka ogujja, era Saala aliba azadde omwana ow'obulenzi. Saala olw'ekkumin'ettaano n'alyoka yeegaana ng'ayogera nti sisese, kubanga yatya. Naye Mukama n'ayogera nti nedda, naye okuseka osese. Ekinsanyusa kikino nti bwe nfuna olunaku luno nga nnyaniriza Mukama mu maka gange, mu nnyumba yange, mu mutima gwange, takuba bukomi kulya wamu nange n'okulya bye mutegekedde, obugenyi bwe mutegekedde. He goes beyond, n'atunula n'agamba ono kwenkyalidde kiki kyasinga okwetaaga. Agenda okulaba nga kyasinga okwetaaga yali mwana, ate omwana ow'obulenzi. Kama kyava asuubiza n'aga nti mu kiseera bwe kiti eya from now ŋŋenda kukomawo, naye ŋŋenda kukomawo nga nkomawo in fulfillment of kye ŋŋenda okubasuubiza. Saala wadde akaddiye, naawe ng'okaddiye mugenda kubeera n'omwana ow'obulenzi. Bannange bwe twaniriza Katonda mu bulamu bwaffe ne tuwaayo olunaku ne tugaa tugenda kubeera ne Katonda, ekyo Yesu kye yagamba Maliyamu, kye yagamba Maliza nti Maliyamu asazeewo ekisinga obulungi tekigenda muvaako. Katonda atutunuulira embeera zaffe n'asalawo okubaako kyazikolamu. Kakati manyi kuba ndaba n'abampuliriza mulina era ffena tulina ebizibu bingi, emitawaana mingi, ebitweraliikiriza bingi, naye kyagamba ekikino, I want to spend a day with you. Njagala mbeereko naawe olunaku, mbeereko naawe. Njagala bwe naabeerako naawe ndyeko wamu naawe. Essanyu ly'onoofuna ng'ombadde onnyaniriza bulungi, ŋŋenda kukuwa omukisa ogw'ekyo ky'obadde tosuubira, ky'obadde wavaako edda, kye wasabira n'okivaako, naye ŋŋenda kukuwa omukisa. Ekyo Katonda ky'ayagala okukola. Era Katonda bw'atuna n'agamba nti abantu bano bwe mba mpitaayita bayinza okwaniriza abo be batamanya abagenyi, kubanga mu abo bayinza okuba nga lwe bannyaniriza. Tuyinza okweteekamu that attitude of welcoming total strangers, kubanga one day in the total strangers we will have a day with God. Naye n'agamba nti waliwo ekirema Mukama. Bwe yamulaba nga Saala asese n'agamba naye waliwo ekirema Mukama. Ekyokuddamu ku ebyo byonna ebizibu bye nnina by'olina, waliwo ekirema Mukama. Ekyokuddamu kiri nti teri kirema Mukama. Mukama ng'awaddeyo ekiseera okujja okukukyayira n'okunkyayira, ajja tuukiriza ebyo byonna by'ayagala otuukiriza by his will mu bulamu bwo ne mu bulamu bwange. Ibulayimu yali mukwano nnyo gwa Mukama. Bw'osoma Lubereberye 18 olw'17 lulina obubaka obunsanyusa. Lubereberye 18 olw'17 ti Mukama n'ayogera nti sijja kukisa Ibulayimu kye ŋŋenda kukola. Bannange, nnyinza okutuuka mu ntambula yange ne Katonda ne ntuuka nga Katonda ayagala aleke the whole universe ajje to spend a day with me, to spend a day with you in your home, ng'ali wamu naawe ng'anyumyanga n'okulyalya. Naye Mukama oyinza otuuka ekiseera n'ayogera ku ggwe, n'ayogera ku nze nti nina kye ŋŋenda okukola, naye sijja kukisa mukwano gwange ono. Gwali ku Mukama ali mu kuwuliriza kati. Mukama ayinza okwogerako, ayinza okunjogerako n'aga nti Saamu mukwano gwange kye ŋŋenda okukola sigenda kumukisa, sigenda kukisa kye ŋŋenda kukola.
kyava amutegeeza ennyiriri eziddako yabuulira Ibulayimu n'amubuulira kiki kye yali agenda okukola. Eyo samoni ndala sigenda gibuulira. Naye kinsanyusa kye kino nti ebintu bingi nnyo Katonda byatusuubiza. Naye mu kubisuubiza oluusi tufuna ebizibu, nga obuzibu bye tufunye si nti tetukkiriza Katonda kyagenda kutukola, naye nga tetumanyi kiseera mwagenda kikolera. Ye Katonda n'akusuubiza nti nja kukusitula, nja kukukolera kino, naye ng'okukkiriza kwaffe kutono kubanga tetumanyi kiseera ki lwe kinaabeererawo. Obuzibu buno nti olw'okukkiriza kwaffe okutono tugenda ne tweraliikirira buli mbeera kuba tetumanyi when it will happen. Naye Katonda mwewuunya n'asalawo n'agaa sijja kukkisa muddu wange wadde omuzaana wange kamubuulire kye ŋŋenda okukola ne mu kiseera mwe ŋŋenda okikolera. Olina essaala gy'osaba. Nina essaala gye nsaba olw'emitawaana emingi sitaani gy'atutuusizza. Ng'oyagala Katonda akulagire ddala kiseera ki wagenda okutuukiriza. Olunaku Katonda ng'ali wamu naawe, ng'olina enkolagana ennywevu nga Ibulayimu kyalina, agenda kwogerako, agenda kunjogerako nti ono mukwano gwange siyinza mukisa ekyo kye ŋŋenda okukola. Era n'amutegeeza kyagenda okukola. A day with God is so powerful that it has transformed so many lives. Bw'otunuulira mu ndagaano empya n'otunuulira omukyala Omusamaliya, bwe ku lunaku olwo lwe yagenda ku luzzi okufuna amazzi nga bulijjo bwe yagafunanga, teyamanya nti olwo lwali lugenda okubeera olunaku lwagenda okubeera wamu ne Katonda. That was a day with God. Laba bw'asisinkana omusajja ye gwe yalaba nti Muyudaaya naye nga ye Yesu yennyini omwana wa Katonda, n'amugaa nti ŋŋenda kuwa amazzi ag'obulamu, toliddayo kulumwa nnyota nate. Laba olunaku olwo bwe lukyusa obulamu bw'omukazi oyo ne lumukyusiza ddala, okumanya lwamukyusa nti yakyuka, nti ne bwe yayogera ekibuga kyonna kyakyuka. A day with God means so much. Nti your influence and my influence will carry beyond my family, will carry to the community and everybody. Buli omu ajja kwewuunya kubanga olubadde oli wamu ne Katonda. Bw'otunuulira mu ndagaano enkadde n'otunuulira Musa, bwe yagenda ku lusozi n'abeera ne Katonda. Musa nti bwe yakka wansi ku lusozi, obwenyi bwe n'amaaso ge gaali gamasamasa, buli yamutunulako nga tasobola muzzaako linyiso lyakubiri. That's what a day with God does. Ti glory ya Katonda egenda nejja n'ekubuutukira. N'obeera nga n'abantu bakulaba bakwewuunya ne bagamba ono si ye Saamu gwe tumanyi, ono si ye Harriet gwe tubadde tumanyi, ono si ye ani gwe tumanyi, naye because you've been in the presence of God. Or a day with God means ogenda kufuna God's glory, nti buli akutunaku agenda okumasamasa yeewuunya agambe nti oyo gwe twabadde naye. That's what God does. And then with God is amazing. Nti Sawulo eyakeera ng'agenda kuyigganya nga tamanyi nti waliwo olunaku, naye ng'olunaku luno lwe lunaku lwe lwagenda okusisinkana Mukama. And that day was a transformation of Saul to become Paul. Bw'otunuulira endagaano empya n'otunuulira Sawulo ng'afuuse Pawulo, olwo olunaku lwe yasisinkana Mukama lwakola enjawulo y'amaanyi nnyo mu bulamu bwe. Naye ka mbategeeze nti olunaku lwe tusisinkana Mukama lukulu nnyo, nti ebintu byonna bye tuzze tukola oba bifaanana bitya oba bituna bitya bigenda kukyukira ddala kubanga tuwaddeyo olunaku olwo ne Mukama. Njagala mujje nga tutunuulira obubaka buno twagala okubukomekkereza. Mujje wamu nange mutunuulire ku Luka essuula eya 23. My sister read so well and also prayed so well. Luke chapter 23. Essuula eyo njagala tutunuulire another aspect nga tulaba Katonda kiki kyagenda okukola. Mu Luka essuula eya 23 njagala tutunule ku lunyiriri olwana mu 2. Luke chapter 23 reading from verse 42. Tulabe olunaku lwatandika nga lunaku lwa bulijjo nga lulina ebizibu byalwo, naye tulaba bwe lugamba lugenda okwawukana. N'atunuulira nti olunyiriri kanve ku lunyiriri
olwana agamba nti naye owookubiri n'addamu n'amunenya n'agamba nti n'okutya totya Katonda kubanga gwe oli ku kibonerezo kye kimu naye. Olwana olumu nti era ffe twalangibwa nsonga kubanga ebisaanidde bye twakola bye tusasulibbwa, naye ono takolanga kigambo kyonna ekitasaana. Olwana mu 2 n'agamba nti Yesu, onjijukiranga bw'olijjira mu kitiibwa eky'obwakabaka bwo. Olwana mu 3 lwe luyigiriri lwenjagala tuteekeko essira nti Yesu n'amugamba nti mazima nkugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Yesu ku musaalaba n'abalala 2 abaakomererwa naye. Naye kyanjagala okukwatako essira nti Yesu n'amugamba nti mazima nkugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Omusajja omutemukondo omubbi ow'omutawaana ennyo teyasobola nakwegayirira nakusaba bantu abaali awo be yali abbye be yali aseeka abantu be bamusonyiwe. Teyasobola nakwetondera bantu abo bonna. Teyasobola nakubatizibwa. Teyasobola nakulangirira nti Yesu nkukkiriza era akkirizibwa n'abatizibwa alirokoka. Naye yali olunaku olwo mu ssaawa ezo yali wamu ne Katonda. That was his day with God. Bwe yali ne Katonda ebyakolebwa byonna ng'alaba, ali mu bulumi n'alaba omwana wa Katonda ng'alaaja n'akaaba. Naye n'alyoka akyukira munne nga munne abalaata n'amugamba nti nze naawe bye tusasuliddwa ddala bitugwanidde. Naye mbuuza, omusajja ono gwe tolaba nti ye talina musango? Kyava akyukira Yesu n'amugamba nti onzijukiranga bw'olijjira mu kitiibwa ky'obwakabaka bwo. Yesu naye yali mulungi n'amuddamu n'amugamba nti mazima nkukakasa bino nkubuulira leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. A day with God will end in a way that is different from the way it started. Ibulayimu teyamanya nti lwe lunaku lwe yali agenda okubeera ng'asisinkana Mukama, agenda okumuwa ekijjulo. Teyamanya nti olw'ebyo byonna bye yakola, olw'okuba yadduka ne yeggyako ebitiibwa byonna yekkakkanya, yali agenda okufuna ekirabo ssemalabo ti Katonda amusuubiza nti olw'ekyo kye nkulabyemu Ibulayimu, ŋŋenda kuwa omwana, omwaka ogujja bwe gutyo ojja kuba n'omwana. Tiwadde Saala yalaga nga okukkiriza tekwaliwo, naye Katonda yakituukiriza. Ate Katonda n'agamba no, tekimala bumazi, oli mukwano gwange, nnyinza okukkisa kino. Katonda ayinza okutuuka n'agamba mu bulamu buno bwange nti sijja kukisa muddu wange, sijja kukisa muzaana wange. Kye ŋŋenda okukola mu mwaka guno, kye ŋŋenda okutuukiriza, njagala mubuulireko amanye yeetegeke. Oyo ye Katonda. Katonda n'agamba nti sifaayo bibi ki byenkoze by'okoze. Oba okoze bibi byenkanawa. Ngenda nembuulira neŋŋamba nti neewuunya Katonda. This man never got an opportunity to repent to other people. Yayogera ekigambo kimu, onzijukiranga mu bwakabaka bwo. Ekigambo ekyo kiŋŋumya ne manya nti mu ggulu nja kubaayo era bannange njagala mbagumye nammwe mubeereyo. Ffenna tubeere mu ggulu. Nti bw'ogamba Yesu n'omugamba nti nzijukira, ajja kujjukira, ajja kunzijukira. That is what a day with God means. Nti enkolagana yange ne Katonda, ne bw'oba ogudde ne bwe mba ngudde, Katonda tagenda kwerabira singa ojjukira ku last minute omugamba Yesu onzijukiranga mu bwakabaka bwo. Kye mbasabira, kye nneesabira buli omu alaba. Ebizibu bingi, emitawaana mingi nga Yesu bwe yagyogeddeko eri Mariyamu ne Maliza. Naye katulondewo ekisinga obukulu. Katulondewo okuwaayo olunaku tubeere ne Katonda. Obulamu bwaffe tebujja sigala kyekimu. Embeera zaffe tezijja sigala kyekimu. Ebizibu bye tulina byonna tebijja sigala kyekimu. Kubanga a day with God means a day of redemption.
okununulibwa kuno kwange kugenda kukakasibwa. Ate with God means nti ebyo byonna ebiri ku mutima gwo n'ebiri ku mutima gwange by'obadde okaabirira ng'oyagala, kubanga I know Abraham must have prayed for a long time ng'asaba Katonda n'okubivaako n'abivaako. Kyova olaba nti Saara yabwatuka n'aseka naga nti bannange nze atuuse mu myaka gino naye Mukama ng'azze okunkyaliraawo okukyalira olunaku olwo lugenda kukyusa embeera yonna. Mukama atuwa omukisa, Mukama abeere wamu nammwe, Mukama alondeyo olunaku akukyalire ankyalire, kubanga olunaku olwo bwe tunaalumalirako tetujja sigala kyekimu. Njagala okwebaza Katonda kubanga olunaku olwo bw'anaalukuwa nange n'alumpa obwakabaka obw'omu ggulu tujja kubaayo era tujja sisinkana. Mukama abawa omukisa, Mukama atuwa omukisa n'ebigambo bino. Amiina nnyo. Amiina.